program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusika. Okay, munanga tuzali Impact FM radio Rwasa mayinja no ngwadenge kula kwa na weri no ino kwanti olonda mu mwebyo yaga nti munange byaga kwanti otamano bilibilitia enkula kwa jo yagala yo Elyetia sibuli kimu kibanagano kino kirungi nyongo gana kyo nedda so kube tochi mintu emu kubanga ebyadda ujja kulwalira bwerere mu mbera bwete munanga atuldiza. Okay, olimbo lwandeteddwa wano kunakuwalirwa ku 3 lwokuna yalulese bamito omuvumaluze akati enkulaakulana y'omuzungu lwe luyimba naye buli ebigambo birimu oga nti ebyaddala abantu banasa okubeera inspired banasa okutegeera ensi gyegenda ensi bweri agende ku kyokuwandika kati obukoko obwa omwezi gumbwe buliibwa wali erukaya ogenda mawojjolo gende najjembe wali babuleta ku madirisa nga muyitawo naga nti koko yino ne bagisa ku mwago omwana wana akaana ga mami njagala enkoko nagula enkoko so ne enkoko gyolya ng'olya butwa bwerere mumbera bwetyo emiyembe kati gye mulya minene ng'emitwe gyammwe teguwooma tegulinga giri ejjaffe nejje mulya kati olunako leero giva Kenya emiyembe egyo nabaga nti yode Kenya iseteeka ebali ma GMOs genetically modified organisms kakati kirizo bagana muri obutwa muloza tino mmwe asima mweta asanjala ekiba kikola bwe nakibagambe ekyo controlling emmere soko temmere eriwo then kolere yo jawo kwanti olete enkolerere giteke mbannasi kubanga bayala tebajja kufaayo kali because ayo kulya ku muyembe tofaayo oba kyolya butwa oba si butwa gogabwa minsadi y'omuyembe ogonolya nene bwogulyako bwoti kirizo bagana bwe gwengere nnyo nage gwengere nnyo gufuukanga gundi nga buugi mokusa muyembe gulinga obuugi ninga muyembe kati oba olya kimuganda wange ebyaddala onagulyanga mutombo okulyamoko kali tegukaawa nga gino kwanti gukaawa ne gubanga gukyali mbwe mutototo tegukaawa because bibaguteka mbigugano kikola ekyo kakati muganda nga tuliza ono okumanya biki byolya nje abakazi bajetikka ne mbasasira ne sasira bakazi kuba bagala sente ne sasira mu abagiriya noga nti saliyo omuyembe ogwo ng'omuyembe gwolya gukwenkana omutwe noga gwavule ku muti kiguno jije bagati ya muganda nga tuiza je bagate ejo nenga jukira study ya Vioda nega emiyembe of course bagatagata bicyankalanya kibayita cells zo mubiri enzyme zicyankalana notanko kufuna Canncer nolwala ebanga liyise ngo tomanyi kiwava ku kyo kulwala kumava ku muyembe boyita mukatalwa na kasero bagitikula noga kikino nenga jiva Kenya tejiva wano season bweyita okugamba kibagamba nti season ebeyiseko tuchayina mu kiri kyenagati tumanyi kuuma kiyita post harvest handling tukimanyi tukyali mabega nnyo mu ekyo nti emiyembe gyaffe gibeerawo for example nako walero nga gya kidibo nga mitirivu nnyo tetulina ngeri yagikuumamu kugitereka such that tusogiryako mu biseera nga bino nga tegiriiwo wabula gijja buzzi ne tugira bulabi ne tugirya ne tugisuula ne tubejjagala ne tugireka ekiseera nga kino kituuka tulina miyembe gyakulya kati oliye nena option naleeta obutwa n'abutuwa ffe ne tulya buli kubanga enjala ebeetuluma era ensonga yemu actually najogerako ne ku mazzi nti enkuba egera neetonnya nga mpitirivu nga bwe yatasa okuba nti etonnya naye kubanga tetulina n'abalimisa baffe nabo abamu tebatusomesa oba tebatuyigiriza naffe abantu bennyini engeri y'okukuumamu amazzi ago kyova nti amaka enkuba emala okutonnya nawe omwana wange waka akuta ekirimo agenda ku luzzi nga tebalembese tebalina nteekateeka yonna yakulembeka mu mazzi ago at least enkuba wali tonye tewaligenze ku luzzi ng'ennaku 2 oba 3 oba 4 naye kyewuunyisa akati ekintu kyekimu ekyo nti ne mu nnimiro mwe tuli baga nti osokuuma kibayita water harvesting n'okuŋŋaanya amazzi agagamukoka ng'osimya ekinnya mu nnimiro n'osoveera bulungi nnyo babiyigiriza sakita nkuba weetonya amazzi agegera mu kinnya walinga atadde akaveera ne geekuuma ne gabeera eyo n'obikkako mbise ebyomusana n'obikkulako nako kwanti ofukirira ensukuzo oba ebimera byo tekiriiwo wano batono abakikola bwanga gye bali batini nnyo nakyebako ebushenye wa Mr. Musaasizi eyantwalako ewuwe nenkiraba ng'akikolera ddala kakati wewuunya embeera bwetyo naga ndino tetulina mbeera bwetyo tulengera maaso wali kaki ekiri ku miyembe gino gye tuli mu kuntulya olunaku olwaleero egiva mu ggwanga erya Kenya emiyembe gye emijingirire emigatirire ne mulya mugera kufa bufi
nga kansa agenda kuba nti abaluma. Muganda ng'atuuliriza ama obanga ozukuse tata maama okitegedde bulungi nnyo bakutegedde basero bimba kati mu nnyimba good enough tomanyi ssanyu linawulidde ku lwange kubanga abamu ku abo bawuliriza programu eno bava nankokuba nti ebintu babiteeka mu kibayita ennyimba bwe ziti kiba kintu kya ttendo nnyo nnyini ddala ate waliwo n'ekirala nti nno yes tumuzuukuse kati weekend eyingidde of course mugenda kulya ku nkoko n'enkoko gyoga okuba nti oli eyo ng'enkoko ddala ddala kiyo gwe nafa weza impact mutasobola okuba nti muzivaako kati munasobola okugula ku nkoko kati ennansi nola ku nkoko nga kyekyo ne muva ku kiyo bannaye n'okwata koko bwotyo gakasanaakagaba kiyo n'okalya ekyo kyona kyona bakiplaninga bagikuba eddagala n'egejjanga okuva ng'ekyali nto paka weekulira gwe musajja toli mu kulya buli nenga byoli mu kulya oli mu kulya butwa bwereere amwe bali nyogo tata mama kasobera ngo kitegedde gagula enkoko munafe nansi weekend eno olyeko ne ku banno oli ne ku banne banno oleme ganti ate munango babutwa n'aba family yennyini leka kubeera mutemu namba emu bagenti ani yakwasa omwana wo kansa nti nze kennyini nedda kiba kibinnyo ekyo muganda nga atuuliriza nolwensonga eyo nkwaniriza matata maama bwobanga okitegeera nti nno okkiriza obagaana ensi kwe tuli kwe tuwangaalira baga nti nno omubiri gwaffe gukolebwa amazzi ebisiru ebisinga obungi ennyo naye amazzi tulina okutwanga tuganywa buli kaseera naye amazzi gonywa mazzi ki nywa kye bayita mineral water mintu asiga amazzi ge nagamba ge batuna mu katali nedda semena nyabo wamaduuka ngamba amazzi amafumbe ge bayita mineral water gempira mineral water wano gali chemical water nakuwa n'ensonga lwaki bayita chemical water kubanga bw'otunula bw'oti ku kikebe ekyo kuliko chemical composition kitegeeza chemicals zibadde mu mazzi omwo ekigafuula chemical water ne mineral water mino ze ziriga nti nomunaffe za butonde amazzi gosenye wali n'ogafumba muganda wange ayaya mukama katonda gaba nga mu butonde bwago ge mazzi ago abakyalina enzizi muzikuume butibiriri ebyaddala kubana bagana obagani kati mu bitundu ebyenjawulo okumanya basajja bano bagala okuba nti babatta babamalewo ne basima nayikondo bowa ne bagisima nga amazzi gagiriri ddala wansi mu njazi nga gali mu kibayita minerals ennyini zirina okuba nga zikola ki zeetaagibwa omubiri gwo naye ekyennaku ekiriwo obagasima nayikondo ennyini bateekako kibayita ne bateeka kadi eddagala mbukulorini atagende mu mazzi gali amalungi aye ne bateekamu chemical so muganda wange yotugaba jonna mazzi ogafuna boga tugafumbeko obera okereza ku butwo bateekamu oleme kuba nti ate mune tujja kuba nti ofa mu mbeera bwetyo ama nkwaniriza sebo ninnyabo natengo okimanyi tine ebyaddala obutabunyi bwe tunywa nengo enokuba nti obujjamu otya muganda ng'eryako bulungi okulya obulungi balance diet okulya ku bintu ebikaawa n'olya ku nva endiirwa nga gwoza esimbidde munnange kikulu nnyo ekyo kubanga twakitegeera kati abantu bakyafaayo bali ku business bagala ssente oli alima enva endiyo n'agifuuyira paka kugiyita mu katale nga nfuuyire kati gwe mukazi wadde omusajja n'olya naye nga byole bina olya butwa bwereere n'olw'ensonga eyo nkutegeeza butegeeza oba weesimbira envazo endiirwa weebale nnyo anaye okozesa eddagala erifuuyira lyetwagamba wano eddagala eri organic lyeweekoledde nga lifuuyira lyokozesa notali ate binange biri bifuuyire ebyokuba ne bikulwaza naga nti nolya kubikawa nnyo kukigeje obanga osobodde lye ku butula bukatunkuma naga operation gye tuliko yakuba ntufiisa kati gali gatula ge bakola agalinga gatunkuma agane naago ngalaba ku mikolo mu butale bagatundira ddala naga nti ne katunkuma mugane bakulimba oyo katunkuma omucupule ajja kulwaza lya katunkuma omutini oli akaawa owaffe nnyini oli ne bagera kwa bamalawo naye temugamba nti ali bamalawo nedda can you imagine bwokwata obutula obwo bukatunkuma nga buwengedde n'obugasuka mu lusuku oba ewantu wonna kaddako kanga tumanyi nakumanya kakomako kawuka nikajja ola nembibiwe ne mubiguni kaddirawo ate katunkumu oyo niwe muteeka mu jjinja bwati mwatu amera kubanga asika buli kimu kyonna kyekyo emmere eyo gibaga nti eringa emmere y'omutaka nti kasika amazzi naye kali ku jjinja ne kamera nekabeerawo nga tekafudde katunkumu ako ketwogerako nolwensonga eyo obulamu bwokkawukawo bwokola ki bwoli mukuba nimengo oteekamu oba ng'oyingiza webale nnyo oba osobodde kola ku ddiiro munaffe atuliza ddiiro nungi nnyo girala exercise ezo zifulumya ku butwa obw'enjawulo bufuluma ng'okoze ku ddiiro oyo munange atuliza nkwaniriza mu ssebo ne banyewo nate gwaliko Impact FM radio lwasa mayinja eno programu gwatannaba kubanga okimanyi emayiddwa nga ekiri emabega amawulire oba behind the news. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, Africa teri ayamba kizo baga tulikuwa tuyamba feka ng'abantu
kale nno munaffe atuiza ali Impact FM radio lwasamanye tuba tusumuludde mu kaseera kano kenyini tuba tusumuludde kakati ulira omutwe guguno gwe ngenda okuba nti nkuwa gwe munanga atuuliriza ali eyo omutwe guno gugamba bwe guti omutwe gugamba a deliberate poisoning gwe mutwe yebanga heading kati ne bagamba nti obutwa mu bugenderevu, a deliberate poisoning, obutwa mu bugenderevu. How a banned pesticide haunts the French Caribbean. Engeri eddagala eryawerebwa giyitawanyamu oba gyeriyiga oba gyeritawanyamu Abafalansa abeera ku bizinga bya Caribbean. Muganda nga atuliriza kini mu kusomera ya lipoota eyafulumiziddwa sidda nnyo ng'ennaku z'omwezi 20 olunaku lwakuna omwezi guno gwennyini gwe twogeramu omwaka guno gwennyini ku ssaawa yabadde essaawa emu ey'akawungeezi. Kakati ne bagamba wuliriza nnyo nnyini ddala oli ekyenjegera kuba nti kugamba ekisooka nga heading emaze okuba nti efuluma eyo ne kubako the subheading, of course njikubuulidde, then nabayo ensonga enkulu ennyo, ensonga ezimu ku ssemasonga mu programu eno. Kakati ne bagamba bati prostate cancer rates are among the world's highest in Guadeloupe and Martinique, where Chlordecone was widely used on plantation for more than 20 years. Ne bagamba nti nno prostate cancer, towa ku cancer ono kati gwe bagamba ow'enseko oyo, byemu ku bisinza obungi mu nsi yonna, ne bagamba mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Guadeloupe, Wampozi ne Martinique, bino bizinga biri mu Caribbean. Nti mu bizinga ebyo webakozesa eddagala ne limanyiddwa nga erya Chlordecone oba Chlordecone, lye mugula mwe ne mufuuyiza oba ne muteeka ku kye bayita mu nnimiro okumala emyaka 20. Plantation ye bagamba mu nnimiro ey'ebitooke okumala emyaka 20. Munanga atuuliriza. Kakati endagala etwogerako lino ligenda mu maaso ndikozesebwa, of course balikozesa mu kye bayita mu kuteeka ku bitooke byemugenda mu maaso okuba nti mulima. Kakati eddagala lino etwogerako lyennyini bw'obanga olitegedde obanga olimanyi, in fact liri wansi wa brand name emanyiddwa nga Keponi. Balikola ne bagamba nti no liri organochlorine, liri colorless, oluusi oyinza nga eryeruyeru, naye nga bagamba insecticide oba mbayisa nga herbicide. Naye neddagala etwogerako gati no force liri wansi wa brand name lifulumizibwa ggwanga lya America, wansi wa brand name lye bayita Keponi. Kakati bwe lifuluma abalimi baligula, bwe baligula balikozesa ku kye bayita banana weevil, kayovu n'ebiwuka ebiri ebitooke. Kati ebiwuka ebiri ebitooke ebiwuka ne bifa, bimala okufa kyekiddako awo wetuli muganda nga atuuliriza, kyekiddako ng'ebiwuka ebiridde ebitooke bimaze okuba nti bifa, nga mukozesa eddagala eryo mumaze okufuuyira, sina kufuuyira ne mumansa ku kitooke kitolooza kyonna, nga mutta kayovu n'ebiwuka ebirala ebirya ebitooke. Program Behind the News tekuleka kyekimu, tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Gwe mulimu gwaffe gwe tukola kulaga kutereeza byasoba aye ne tukulaga ebikusike. Muganda nga tuliza Behind the News ekiri emabega w'amawulire.
akati no munafatuliza kyagera maaso mbale nkyakubulira nkutegeeza nti no alipota ejendi mu kwanti nkusomedde oba yinga kwanti nkusomera yafulumiziddwa kunaku lwakuna ngiraga buterevu nnyo munaffe ngiraga ebizinga bino byenjogerako bibiri birambirira Guanteloupe Wampozi ne Martinique kyetwogerako bagadino ebiina kyebayita highest prostate cancer rates mu nsi yonna okumala emyaka 20 okumala emyaka 20 naye bagamba batya nti no wuliriza a crisis tied to decades of exposure to the toxic pesticide emanyiddwa nga Chlordecone, which was widely used on banana plantation despite early warnings of its dangers. Naga nti no lwaki olw'ensonga nti no cancer gwe bagamba prostate cancer ow'enseke abasajja bagamba nti basinga okweba mu lwala prostate cancer kakati bagamba nti no lwaki yasinga mu bizinga bino bibiri mu nsi yonna lwaki nti bambaza okwekenyera balaba nti ng'abantu badde bakozesa eddaga lino nga bateeka ku bitooke byabwe nenkwadde nga badde balabula abantu ku dangers eziri ku bintu bino kakati wetwogerera abadde bakozesa eddaga lino okuva mu 1972 paka mu 1993 kakati naye kugamba Abafalansa badde banako okuba bakomplaininga naye bakino mbigamba byonna kooti mu Bufalansa yavuddeyo uliriza nekamukuwa story omusajja bamuyita Tibusi Cleon yagamba nga tansi okubeera omuvubuka bana bamaanyi ennyo abavubuka abo kavubuka mpaga mbamanyi bana ngokuba bakola ne banne mu bitooke mu kizinga kyekimanyiddwa nga ekya Guanteloupe naga bakoze ebyaddala naga batuuse okuba bakoze batuukira mu kyaki baga nno decades ey'okutaano nga bali emyaka 50 bagenda okkizuula okulaba nga bawulira obulumilumi mpola mpola kakati mu mwaka gwa 2021 banne abasooka ne bagenda mu ddwaliro ababiri bagenda bakebera nga balina prostate cancer naga ne bakubira bannabwe naga nti mumanyi ekiriwo naye mugende mwekebeze ne bagenda bekebeze okubakebera bonna ne bayizo abalina cancer ono wa prostate kakati yaga tumanye ebintu bino bannange sometimes bagane mugamba ati prostate wamanyi kimuleeta because ebitya abasajja bafuna nnyo prostate biki naddawo emasaka balongosezza abasajja zabasooka mu 10 bafuuka mu 8 fakti baddenga bantu nga 300 bali balongoosa ku nsonga eza prostate era abasajja basooka 300 emasaka so dabazi kwa mu 10 ndowooza nenga abantu bonna badde basooka 300 emasaka awo wiki eno nyinyi wiki eno ngetandika ndowooza wiki ngetandika babalongosezza mu ddwaliro awo I think kitovu kampu yabadde yabwerere balongoosa abasajja bavudde bweru ne bajja naye lwaki mbigamba bino tuba tuwooza prostate cancer tumanyi ku bintu birala kakati wuliriza ne bagamba nti abamu ku bano olwamaze bakebera bonna ekirungi kiri nti nno malooyo gano agakolamu mu nsi zino twogerako ebise bisinga obungi bo banoonyereza kino kivudde ku ki naye nkokebera kyebayita ne bagenda nkokebera embijja bano abasajja bonna bakebedde bagenza okkizuula munaffe nga balina elements eza eddagala lino erimanyiddwa obulungi ennyo emaze okuba ndi kutegeeza muna nga atuuliriza erifuuyira libateeka ku bitooke erimanyiddwa nga Chlordecone gavumenti ino lifuluma mu kufuluma wali balifulumya brand name emanyiddwa nga Keponi kati bakizudde nti liri mu musaayi gwabwe nti era okusiza ku basawo ne bekebejja buli kamu nti baviirako kuba nti balwala lyadde mu musaayi gwabwe ne bagamba lyabaviira kuba nti balwala kibayita prostate cancer kakati abasawo bavuddeyo ne bawakanya ebintu bino abamu ne bagamba nti ne bagamba muleete obujulizi bagamba tewali tabbo bannaabwe bennyini abapokera ne bajja ne batwala ne samples okuva mu mwaka 2021 ne batwala samples mu malwaliro ag'enjawulo okitegedde because oyinza okuba nga oyogera ekigambo nakuwaliro ng'oli musawo nogana nyoyeza kino naye paper tesobola kuba published eyo ng'abalala tebagikebeddemu kano kyebakola ne basinika samples mu wanga ag'enjawulo ne badokita benye bazekebejja bagenza okkizuula ng'ebyaddala
basajja bakulu bano bambi kansa gwe balina gwe bagamba oyo kansa tuyamuyita kansa w'obusajja naye tibuba busajja aba oli kansa ow'enseke kakati ez'abasajja nebakizula nti no kituufu ddala byebogako bituufu nnyo ekyaviireko abantu okuba nti balwala kansa ono ddagala eryo libateeka ku bitooke libamamirirako bwe bati ebbalibbali ne litta kayovu oba ebiwuka ebiri ebitooke kakati nno omusajja omu kuva ne bagamba nti nno tube tukozesa babuuza mwanagani okukozesa eddagala lino tuba musayi gwammwe eryavuddeko obuzibu buno ne bagamba twandiga odikozesa okuva mu myaka gya 7 ne tujja paka myaka gy'ekyenda awo ne bagikozesa paka myaka gya 20 mu 2 awo nga gituliko kikimu to combat banana weevil kubanga ebadde erya nnyo ebitooke nti kibakozesa badde balikozesa nyo bateeka ku bitooke okulwanyisa kayovu n'ebiwuka ebiri ebitooke kakati nno awe tuli kati wuliriza ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokusatu omwaka guno gwennyini munnaffe atuwuliriza oluvannyuma okuba nno bannaffe bayise ne bakibayita health ne environmental experts ne beekira ne bagamba nno kituufu nnyo bawooninga dda ensi nti eddagala lino tebalikozesa live ekkatale ne libadde ekkatale nga bakyalitundira ddala bulungi nnyo kakati wulya kyegambye progress wa wetandise abasajja bano babakebera mwagwa 2021 ne bateeka kwemulugunya kwabwe era abasawo bonna ne baloya abakabi ne baleeta ne kampani zeeta ezikola eddagala lino ne zeeta abasajja ba science ne bateka okukoza emisango gino obujuzi bonna babulese ku mmeeza nabateekawo bappa kooti yamaliriza egambye etya nga 11 March yagambye mu kooti mu ggwanga erya Bufalansa yagambye nti nno eggwanga erya Bufalansa kuba lyawa license kampani ezikola eddagala lino lingira mu ggwanga lyennyini abantu ne balikozesa nga lya bulabe bulungi nnyo bakimanyi litta ebiwuka kituufu nnyo naye ate biki bitta ebirala n'abantu libakosa era ne bafa n'okufa kati kooti yagambye ku bano 11 abaavuddeyo ba victims abakebedde balina prostate cancer nga yava ku ddagala lino libakozesa okufuuyira okutta kayovu mu bitooke n'ebiwuka babaliyirire bakole ki babaliyirire kakati bagenze okuba tukyali awo ng'okuliwa kukyali awo kampani ne baga nti bazemu ne bakebera blood samples ez'abantu abasinga ku ekikoyo kyekibisiko ebizinga bagenze okukizuula ng'abantu 9 ku 10 ekya population balina traces ez'eddagala lino mu musaayi gwabwe naga tikiseera katikati kabikkuse mugalange akabikka omulalu kubanga kino kikambwe ennyo bagambye nti nno twakozesa eddagala lino nga olikwata bwoti liri mu powder form liri mu powder nti olikwata bwoti n'olimamirira ku nkolo y'ekitooke okukola ekitooke ekyo nekira ku nkolo y'ekitooke bw'omala ekikola ekyo n'okola by'okola naga tunaaba mu ngalo n'onaaba oluusi n'ogera n'olya kubanga obudde oluusi n'emmere z'okusanga mu nnimiro n'ogera n'olya ne buli naku tulya butwa twamya butwa n'engoye zetubaddemu zenituzooza amazzi getukozeseza gennyini ago butwala butuyingira kakati wabagambye nti no muganda wange atuwuliriza aya bas ensi awo weeri naga no bawulirangamu okusookera ddala small x nti owulira omubiri nga gukusiiwasiiwa owulira ng'okooye tosobola kutama naye nga tomanyi kikikuluma ogenda okuddako bagenda obbakira basajja battu nga muganda wange ebulamu ebyo byennyinnyini kakati wulira nabadde ndi mu kuba program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike munaffe atuwuliriza kakati mbadde gamba ku ddagala lino nnyini bannaffe bagiza bo kooti bo ewaabwe basobola okuba ni munange batuuka ku buwanguzi obwo mbuyita buwanguzi ensonga nti nno n'abalala bagenda kuba ne babaliira kubanga bakisudde nti nno kkiriza obagaana bawulidde omusango we bwatambudde emabegako naggamba wano nti nno kampani emeddwa nga eya baya eyakuba nti edduka mu ggwanga erya Amerika eggalewo mu bitundu ebimu olw'ensonga nti nno bagaye ti nno ssente zirina okuliyirira abantu abaakosebwa naye ddagala bakola erya round up glyphosate lisudde okuba ndikwasa abantu kansa lymphoma kakati era kooti zibadde zivayo nga zigamba mulirye abantu bano be mwalwaza nabanne ndi mu kunoonyereza kulaba wano waffe kiri kitya ku ddagala lino linnyini twogerako omunaffe atuliza Chlordecone Chlordecone kano twogerako bw'obanga
actually si Chlordecone balita Chlordecone eryenjogerako lino eddagala bwekebejja bulungi nnyo information emu kwe yavudde wali ku kye bayita government chemist and analytical laboratory mu ggwanga lya Uganda mumanyi ndowooza weeri wali ewandegeya alipooti yafulumizibwa nga ino kiriko kweddagala balina okuba nibaaprovinga tebali approving okuba ndikozesebwa wano baali gano okukozesebwa wano kubanga gamu galiko EPA approved liriko nga likozesebwa mu tebali kukozesa mu ttaka biki era liriko FDA Food and Drug Administration mu America nga yapprovinze kale ekyewuunyisa lino tebali approving ako wano kulikozesa naye ekyewuunyisa kikino liri mu container village mu Kampala era omanyi nageze nembuuza bulungi nnyo naye mu kusooka before sina kubuuza natulidde waliwo pepe yafulumizibwa ono mu ggwanga lya Uganda yali Maachi wa 2026 ngewa kibayita country situation report ono POP in Uganda POPs mu Uganda bafulumya gundi eyo nape yeyungamu ko nape kya gundi kya kitongole kya bya environment waliwo climate and development initiative bajiyungamu ko bajifulumya actually nga balaga international report ku ebidaga bino okuba ndi munange biwerebwa byawerebwa bitya era bakola batya okubiwera ebintu ebyo bina ngedege byawerebwa naye no mweri nnyini nekyewunyisa kyalikozesa alipoota endala gyenadde ntunulira eyabadde alipoota yafulumiza mu mwaka gwa 2021 bali bagiyita alipoota yabagitanga ecotoxicological and environmental safety report yafuluma mu mwaka gwa 2021 eyalaga nti nno pesticide residues mu Uganda zitwogerako zennyini nti bazirabyeko mu kibayita omubisi ogwe Uganda hane mu mubisi gwe mukozesa era bagamba nti no ba consumers magunywa mulina okwegendereza omubisi gwe ngeno kunywa ogujjawa jukire bitooke nga bino bubateeka eddagala lino ekyokwabirako oba ku bintu byonna eddagala lino ligenda paka mbimuli imuli bino bambi enjuki zaffe zakola omubisi gye zigenda nezigwa wali ku kimuli butereevu nnyo buzigwawo ekiddako ng'evaawo egenda mu muzinga evaawo n'eddagala ng'egenda mu muzinga wali ng'etwala obutwa ekivaamu kimu nafa tuza gwe bambi ogula omubisi ng'ogunywa oga nti no what nava ku sukali simanya nkozesa hani biki kumba oli mu kunywa ate butwa tomanya gy'oguguze oguzeewa kakati embeera munnange bwekyo bweri naga nti nno bano balina omukisa bannaffe mu Caribbean nti no balina omukisa gwe balina guguno nti kooti yesobodde n'abasawo basobodde okuba ne bakebejja ne bekebejja ne ba backtracinga ne badde mabeganaga nno kino kirwadde kyolina kyava ku ki bakubuuza history ebyafaayo bya famire yo bakubuuza biki bino ne bakubuuza byonna biwandiika ne banoonyereza ne wane waffe baani ddala basobola okuba ne batuuka ku eyo level egamba nti what bankeddemu obulwadde kati omusawo kankebere banaseze kabakebere kivudde ku ki nga badda emabega nga tolinze fanning yale kuva mu bali abakola eddagala ennyini muganange atuuliriza program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike fetereza ebyasoba munafe atuuliza ne tukulaga ate ebikusike gwe munanga ali eyo ali Impact FM radio lwasamanya ensonga eyo munywanyi obanga gy'oli mu kaseera kano kennyini eyatulwa kinedda tuba tugira bugize kinkino kikwasanya mpola mpola no basobola ate munanga otweyungako ne tuteesa mu mbeera bweziti eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola I am sorry. ono basonyiwa program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike noti 7 noti 5 9 oba noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 ojo kuba nti oyita odwenga tuweyamuko nawe munanga atuuliriza atulwa kinedda Impact FM yebaziba Yesu kabaka amina sebo mu butuufu kwebaza amena wansi olw'okuvaayo n'osomesa kubanga kikwata ku bulamu bw'abantu bonna nze nkwebaza munnange kirina mu bayibuli mu Ezeekeri 3:18 nti bw'osirika n'ogamba tetujja kubyogera ku lubangu atujja kujja okutukwatako batukozeeko obulabe bwonna n'osirika omusango gubeera ku mutwe gwo naye gwe weebala okuvaayo n'oyinwa ekyo kola nze kyekinjagaza impact
nze njagala nnyo oba abasajja nga mwababayo ne mutubuulira ku bigambo ng'ebyo naye nze mbadde nsaba nze ndi muzee wadde Obadiwe Wakiso wano mbadde nina ekintu nsaba nti gavumenti yaffe bwebanga eganya okutuviirayo tugenda kuvaamu abaana abagenda okusigala nga balamu atinaali balamu kubanga Mukama atukuuma tugenda kuwaabira ebitongole byonna ebyateekako emikono okuteeka ebyo bigenda kutunyira ne bweva lyagula ettaka nga byali kwekoba ebintu nga biri wabweru mugamba nga Katonda bwali omulamu bajja kutuziira naye ate okuliira tekirina makulu ng'abantu baffe bakoze eki bafudde twetaaga ntuvaayo kwegamba ne twekalakasa nga bukyali ekintu ekyo ne kikomebwako nga bukyali kankubuule muganda nga abantu bali ebinyoobwa ebyuma abantu buli kimu kyonna amazzi n'osanga amazzi ecupa ya 1,000 ku cupa ogunene n'osanga akacupa akatono ka nusu 1,000 kwegamba gwe n'otosobola kuwawula abantu banywa bunyi nkusaba Mukama Katonda ayongere okukuuma pulogulaamu eyo esobole okwa era ndowooza singa abantu bafaayo ne bategaza wano ngitumbudde Wakiso Mukama akumpeera omukisa webali nnyo bali eddamu naffe okay Impact FM kwoli mu mbeera bwetyo agambye atya Seo Mulangira webale kusomesa ggwanga lyaffe nze Dembe David wano ekikoma mu obulenzi obuto bungi era newe babeera bakuba obulango bwa prostate cancer they say mbu omusajja waweze emyaka 45 and above the chances are so high for him to get prostate cancer bekwasa nnyo emyaka tebatugamba the actual cause webale nnyo bali eddala kyo kyennyini webale nnyo bali eddala kakati nno otegedde embeera bwetyo muganda wange atuuliriza Impact FM koli hello wanji mukwano webale kutuweereza webale kuliza maama nze bamusa Josephine Kijabijjo nsaso kuwulira nnyabo mbawuliza buli Saturday era nakati ndi mu nnimiro mwenkuwuliriza ennyabo byonna byosomesezza mbiwulidde ekyenyabazo sina kyenfuulira ennyabo kyensaba otuyambe kati ebitooke ebisinga birina ebiwuka tukozese ekyobutonde kyetwagala okukozesa ebiwuka bive mu bitooke okay nakati ndi mu lusuku wano nsiga bijanjaalo ebiwuka mwebiri mu bitooke okay kale nnyabo twanziza Mukama akikubalire ate akukuume amiina nnyabo okay webali nnyo baddala mukyala Josephine Kijabijjo tukozese eki alternative omanyi kikulu nnyo ekyo nti omuntu omugaa nti buno obutuwa onumaga ki ekyokukozesa ndowooza tujja kukola programu wano tugire nga ddagala lya bitooke ebyo besikale ne Dr. Gali Wango kubanga mba nina okuleeta omukana ate kati olwo omusomesa asomesa abalimisa nobeera ng'otega nnyo next week tuza tukikoleko ekyo Dr. Gali Wango munywanyi tujja kikolako ekyo tulabe abantu baffe instead of okozesa ddagala lino libakozesa lino kuba libatabusi kyo kinagamba kiri nti omusajja akola ekizibu n'ajja nakola research n'akola ne solution bino nga byetoolera ku ye naye nga ate bigenda kukutta busi kati ebiwuka ebyo bakola ne bakola ebiwuka ne babiteeka ne biri ebitooke byammwe ne muva ne mugamba nti bana ebiwuka bimala ebitooke byaffe tukoze tutya ne bajja ne bagamba nti ate weerabireke gye tunoonyereze tulabe ne bayinza ne bagamba nti olina kayovu olina ebiwuka ne bagamba tukoledde eddagala lino lyokozesa era ebirango ojja biwuya ku lwedi ebyadda bijja kubibwa birango bingi nnyo ddagala weri wali ne baali wera weri mu Container Village Impact FM wanji nsaso kuwulira nnyabo ennyabo tuyanzege Ruth my angel okay we mitana Maria tuyanzege Impact FM kwoli onagambye atya bamuyisani in order to survive some people should be sacrifices amupo page nti okuwonawo abantu amuntu ino bba wayo bafe pali na mugongo po kale akiriza bwatyo palowooza nga Bill Gates yennyini Impact FM kwoli hello mukulu kalema sebo nkulamusizza nange bwento sebo amanya kyaliramba Alex Photoman nga ndi Lusango wano nsaso kulya sebo so kakati oyogedde bannaka naye Mukama Katonda Mulangira nze oyogera ebintu nempuyiranga
ono ntiisa kakati olaba mulangira ekikwatagana kati kalikonewo katono nnyo ku mmwanyi emmwanyi zino olaba nti waliwo ne mukwano gwange gye yanyombeseza mbu lwaki nsimba emmwanyi eŋŋanda kubanga bo baagala bino bikolono bya naleere mu myezi bwezi bamwakungono gatte tukyalina bugumiikiriza yes naye ebimwanyi ebyo okimanyi nti omusana bwe gwaka byonna bibanga n'ebikaze kumpi ngoyo oba wali okigenderedde kituufu nnyo ekyo cutting ofe twagalayo kubanga ebala mangu naye emmwanyi yaffe eŋŋanda ne musana we ebadde ogwaka ng'otuuka wali omusiri ogw'emmwanyi eŋŋanda ng'olowooza omusana tewali buzibu naye ebimwanyi kati nga byonna obisanga ebikoola bikunkumuze bitinga oba bannange wabula mulangira nesimanyi nakumanye babugamba bawulira kale ssebo webali nnyo bali eddala batula nnyo obunange ab'ekalungu eyo lusanga ona batwabire akyogereko kituufu nnyo kakati waliwo cutting ezo ekisooka baziseera endokwa za sinyi 2,000 abala 2,225 ebyaddala etwala omwaka gumu naye obuzibu obuliwo bwe bagamba nti nno ezimu tezigumira kale omusana ogubadde mungi nnyo era emmwanyi z'abantu zifudde nnyingi nnyo abazisimba ezo bafiiriddwa naye ate ziri zagamba ezaffe ziri ezigumira jjukira pulaani eri nti balina okusaanyaawo kye bayita traditional oba indigenous crops zonna banosaanyaawo okusobola okuba nibeefuga emmere banazisaanyaawo batya balina okukulaga nti nno ezammwe ziriwawo ate weetaaga obugagga ezammwe ziriwawo weetaaga ssente ezammwe ziriwawo zikwatibwa n'ebiwuka oba oliawo ne bagamba nti zisaanyewo olime zino ezaabwe sachitati waliwo bajja okuba bakontrolingera mu maaso eyo pulaani nene nnyo twagyogerako wano maybe tuligyogerako era olulala naye ekyo kekaliyo kaliwo kennyini ako kinga weyogere nti abantu tebalina bugumiikiriza kyo kiki bagambye bajja kulumisa enjala bakukolera ebiyembe biri ebinene babyete mu nja tolina kyakusalawo tolina kyakukola ki because oyagala okulya bagambye nti beg has no choice olye buli naye nga bakoledde obutwa bwennyini obwo webuuza ekibuuzo nti lwaki organic ali expensive ne mwanga agebweru yonna ebintu ebiri organic kubanga bagana okugamba tekwetteeka nti kale woba olimye ekintu bwekiti kiteeko nti kino kikolerere GMO abantu femme kuba nti bagirya ne bagaana ne bakuba wansi amavi ne bawa ssente bitirivu nnyo naye era situuka kye bakola baga nti ati wali tabbu fe abatunda organic tujja kusako supermarket zaffe nti bino biri organic naye nga bya buseere era bw'ojja ali mu supermarket ez'ebweru zonna olaba organic wogenda nga bya bbeeyi bagage bali organic bokka kati abaavu bakulya butuwa ne bafa impact kwoli munafu atuiza tukyagera mu maaso kanabe munange yagamba kyono wangi webali kuliza sebo yensaso kuulya bwana Rogers sebo engamba nyo abantu ne bagamba nti singa Museveni yatuyamba natuwa minisita of agriculture okuba minisita of agriculture nigejja ataliiwo kati kitumenya ebyo biddagala ebifu ebijimusa ebifu simanyi kati ku ettaka lyaffe ne Netherland bikwata ettaka lyaffe newa ettaka lyaffe ne Netherland bikwata esebo kakati olwayo bw'oyogera nti Frank tumwebaze ndaba nfunye ministry mwafitiga n'agendeyo kati naffe ne batuwa minisita wa agriculture Galiwango oyo asobola Dr. Galiwango asobola ne bamutuwa ministry wa agriculture tumanyi nti bwe tuba consulting omuntu ali credible naye lwalina okugamba nti wayi nti egiri enkoko enyankolerero eraba nti eryanusu 10 oli amagye 3 ganusu 10 gwe tobalamu yadde bagamba nti amaanyi. By the way, Rogers nzikiza kwebaza n'okwebaza webale kutandika kulunda nkoko nganda nsi azibanyakole kulunda nyankole kakati ekyo lwaki twasalawo tukiremereko mulangira abantu baagala nnyo ba motivation speakers abo naye wembeera motivation speaker nga alina ekyokulabirako sokuba nti mulangira omanyi nti abo batandika okulunda bagambe bajja abantu 20 oba
balabe bwe tutya bwe tusobola okusurvivinga ku bintu byaffe binansi nga tetukozesa bintu byakufaga kukozesa mangu omuntu nafuira olusuku lulamba mutayagala kukoola. Yes. So wetulaga tulina okuba nga ffe tuzuukuka omuzungu takwagalangako. One time mulangira nagambako omuzungu ababadde kyafrika baali balowooza nti kikwano kyange naye nga bannange bajja kwawo. Nimbagamba, I know you whites, you don't laugh. You just smile. So you smile to attract someone to think that you are a friend. Nangamba, why have you said that? Nimbagamba, you know. You don't laugh. Because they just smile. Kategori abanga asekana bagamba baba ono mukwano gwange baba njagala wa. So today bannange yekatunkuba tali mufuuyire. Abantu bafuuyira nakati ekiro ne bamukula ku makya ne bamutunda katale. Yes. So twejjeemu ebintu by'okuba nti tetufaayo abaana bo ojja kuzaala omwana ng'alina kulangira kwendi munange tebagamba mwatenze nyono ng'akatale kaabwe naye konteyina village zonna nfu. Okay. Konteyina village bo nze bayagala n'okungobya wano naye good enough basanga mukama wange alaba. Aya bas kale bwe bityo ebiri munaffe obale nnyo badira bwana Rogers embeera bwetyo weeri mugana wange wangi. Okay. Simu network ekyankalanyemu ekya processing wano ne munaffe kyadayogeddako kituufu nnyo nnyini dakiri. Sometimes ogana ogenda mu supermarket nogamba mpe ejjere enkoko ennansi ejjere enkoko eŋŋanda nga tugayita wano naga ejjirimu enkoko eŋŋanda yasingisi 100 ejjirimu enkoko eŋŋanda. Hakati ekigasense of course weekiri naga n'enjuba mmyufu nnyo n'enjuba ya yero nnyo bikiwaze bitya naye yasingi 10 ejjirimu gali amalala ag'enkoko enzungu 3 ga 10 ne bakuddizeyo ne bakuddizeyo n'ekikumi. Kakati osobola kyetugako kyeyo kyennyini nti omuyembe gumu omutini ennyo gwa bbeeyi ogunene guli gwa layisi. Kati ambangi ga layisi ntuza mukitegedde gundi aliwo sayansi aliwaawo. Impact FM kwoli. Hela wangi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amina ssebo. Webale tuweereza mulanda. Weewaawo taata. Ono Musoke Joseph. Nsaso kulya ssebo. Okuva e Bulindo. Oyo omusajja wa Museveni alabika mugezigezi muko lwakuba nti nno basi de batono mu gavumenti yaabwe. Naye amazima ffe abantu abakulu okimanyi ffe twafa kubanga buli we twetuusiza tunywa kemiko tulya bitutuwa okuleka mpozi kati emirembe egigenda gye tuba tutaasa naye nze nkunyonnyola kitako eno gye tubeera mu sawuna amazzi agaliyo bino bikemiko woota. Yes. Ova eri mu muliro nga gukutudde munoonya obukopo nga 8 ogenda okufuluma abweru ebikopo bikulinze biri awo n'ova eyo buli wodda wonna emiyembe gitulinze. Kati nkunyonnyola amazima ne gavumenti zaffe nabo basazeewo beekubaanye n'abaganye kyova olaba ku gavumenti ya Museveni eno omuntu waafa bamuwa obukadde 5 naye gwe omulamu bakuwa kakadde ate bano abazikuwa tebakuggyako 3 kitegeeza bafu mukama abawo webale nnyo bali ddala batwe babyekira. Okay. Gaba mabugo bukadde. Okay. Bufa kwa 5 omulwadde bamuwakamu ng'oli ku kitanda. Kale omubere John Nakasajja agambye wali kwa Inzadi Weya agambye nga tulabye okufuuyira kususse nnyo. Omuntu afuuyira ebitooke bw'agenda okufumba afumbira mu bukutiya. Kale era tetulina wetuwonera kansa twafa dda tubulako kuziikibwa. Aye wakyo tataddeeko bwamala n'okufumba emmere gyafumbire mu kaveera agigabulira ku sowaani ya pulasitiika kegamba no. Impact FM kwoli wangi taata webale kutuweereza munnange webale kuwuliriza tusina empeereza yamanyi oyogedde ne muwonge essebo era wano kawoomye mu kkombolola y'esse muto nsaso kuwulira naye nno webale tubuulira bye tutamanyi naye twafa dda obuulire
twafa dda tuwuliriza pulogulaamu yo naye twenyika n'omutima bemuwonge ekawoomya weebale nnyo balidda bana muwonge muwonge akkiriza baafa dda niti mufa mutasa baliddawo hela ono muzee badira abadde akomye nze ndi mutemi wa nnyama wane wakiso esebo okimanyi nti kati n'ennyama nga bwerinnya okimanyi nti ennyama yo erinnya ya era kimanyi nti abasajja kati bano Africa ne bazitwala ewaabwe ate bano ne badigeza bwe sibwe ddagala weebale nnyo yes bazitera wano yes kizibwa okubuuka mu bantu abo mukama akumpera amiina waaw oyogedde ensonga enkulu ennyo webuuza ekibuuzo kimu lwaki ddala ennyama no bagitwala okay bali nnyo bali ddala bisa muwonge unless Ugandans become patriotic we are still dying of all types of cancers and diseases alina amatu awulire bamwisa Pastor Bob Gadi mbasibudde be bulungi bweraba program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike